kyuka abasigadde luwadde mbotuulako ne ebijja byonna ojja kukwasaako ebiri. Alright, kasooke n'obulango bubiri. Akasooka, bannayuganda bannaffe bonna abawangalya mu ggwanga lya Bungereza bantumye mbategeeze buli kibuga kyonna kiwangalya mu b'ensinga oli mu ggwanga lya Bungereza oba mu bwakabaka obwegattira mu Bungereza bakutegeeza nti People Power Nope UK protest against human rights abuse in Uganda by NRM dictatorship of Yoweri Museveni on 8th of November 2024. Start at 11 a.m. at 17 p.m. The other issues to be considered in that demonstration: corruption, rape, sodomizing, kidnapping, and torture. So, whoever willing to participate in towards this demonstration, this demonstration will take place at Uganda High Commission, 5859 Trafalgar Square, London, WC2N 5DX. For more information, please contact Mr. Kato or Kato on his personal telephone number +44 74 94 42 29 74. The Events and Mobilization Team Leader, Mr. Kato. Kakabadde mu Luganda. Go endango wangalira mu ggwanga lya Bungereza oba mu bwakabaka bwa Bungereza bwegattira wamu. Otegeezebwa bakomedi baffe ekibiina kya National Platform saako nabo musindo gwa People Power nti ejja kubeerayo kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga bavumirira okutyobula eddembe ly'Abannayuganda mu gavumenti y'omusibira mu Bwayo Seriti Bahabura Tabasira mutabani wa Kale Kyensere President Sakabisibe ngeno okukalakaasa kuno kujja kubona ku mwezi 8 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2024 kujja tandika ssaawa 5 ez'okumakya komekerezebwe ku ssaawa ndoza saa 11 ez'akawungeezi. Emiramu emirala gigenda okwegattako okuli obuli bw'enguzi okuliisa abaana obona nabo bulenzi ogw'obuliisa maanyi ng'ate ku basadde n'obbasiyaga saako n'okuwamba n'okutulugunya bannayuganda. Okwekalakasa kuno kugenda kubeera ku Embassy ya Uganda esangibwa mu kibuga London ekya Bungereza ku ndagiriro 5859 Trafalgar Square, London ku WC2N 5DX. Ngoyagala kumanya ebisinga ojja kubira omulongo Kato omuteesiteesi owa demonstration zonna ku luyi olw'abagala enkyukakyuka ku simu ye ey'omungalo kasaalaba 44 74 94 42 29 74 ojja kuba omufuna bulungi nnyo ajja kuba akutegeeza bisingawo iyo demonstration egenda okubeerayo e Bungereza. So mwenda mubeereeyo ku demonstration eyo then tulyoke tugende bulungi nnyo mu bintu ebiddako. Alright, awo tuvuddeko akalango akasembayo. Gwe wenna ng'obadde ogoberera muganda fono kubayita Lodin Wine Kabakko mu myaka gy'amaze mu kisinde ky'emuziki ye muntu yekka abaddenga ku buli event yonna ebaddewo ng'ayimba ennyimba z'omukulembeze newankubadde baamuganda okuyimba ku bivulu naye ye abaddenga ayisawo lwaki message abantu bategeera nti omukulembeze akyaliyo. Kale n'olw'ensonga eyo omukulu ono Lodin Wine Kabakko ng'aweza emyaka gye 10 mu kisaawe ky'okuyimba akutegeeza nti jangu omwegatteko nga ategeka ebivulu bye ebisooka mu myaka 10 gy'amaze mu kuyimba. Akugambye nti ekivulu ekisooka kijja kubeera Calendar Hotel e Makindye ng'enaku z'omwezi 8 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2029 e Makindye ku Calendar Hotel. Okuyingira mu lukale gujja kuba omutwalo gumu, mu VIP emitwalo 2, emmeeza yakakadde. N'akugamba nti bw'avaawo ng'enaku z'omwezi 10 agenda kuba yolekedde Emitiyana mu Eden City Emitiyana ng'akugamba nti era enteekateeka y'ensimbi tekyuseemu wonna mu lukale mutwalo, VIP mitwalo 2, emmeeza yakakadde. Tosubwa bassekamwa abalungi saako n'abatabuzi b'emiziki abajja okuba bamuwerekeddeko saako ne kampuni zonna ezimutaddemu ensimbi okuba nti asobola okuba nga atuukiriza ekigendererwa kye oba ekirooto kye. Omukulu n'amuyita amagye ga ku ttaka another problem. Bw'onooba nga osobodde okuyita please teekamu kyonna ky'osobola oba ogulira omuntu agende alabe ekivulu kino please muteekemu ssente agende abire mu kivulu kya muganda fono asobole okuba nga naye abaako kyeyeekolera. Alright, awo tuvuddewo. Njagala kukwata video ya leero mpola musoke musasanye video saagala munyumire mwekka. Njala tandika n'ekigula lugi bwe mala okutandika n'ekigula lugi tusimbule video. Alright,
Ekigwero gikyaleero naye nga sina kigendako bannange. Kasooke mbebaza obutagoberera nnyo diversion ziri ku social media ate n'ekirala mwegendereze no diversion. Diversion ya Haji ne Hajati eyo mugiveeko yafuuse olwaliro kibalagidde ddala nti diversion ya gavumenti kasita mbadde munsereko ba YouTube bonna abagenda eggulu naawe bonna bali state funded mugire bulungi nnyo nti diversion ebadde pure evudde bulungi nnyo temudda ku kintu ekyo mubaleke bamalivize ensonga zaabwe temudda ku ekyo. Ebintu bya Pastor Bunyongo ne mukazi we oli nazo mumuleke badde bamutwa abaana bamutwalaganyiza kimala tugende ku nsonga endala ulete mulekaawo. Diversions nyingi nnyo saagala muzigendeko ne betwamya amakulu tekyalaba amakulu kubanga ffe twagukoze ekyo nakyo mukitegedde. So njala bebaze nnyo ensonga enkulu kulwanirira ggwanga lyaffe n'ebintu byaffe bibagala otunyagako. Kati njala tandika ne video mu kigwaro gikyayode ntusimbule. Alright. Nga tugenda mu kigwaro ngenda kusooka kuzanyira akatambi kano. Nkatadde ku mutimbagano olwaleero. Naye njagala akatambi kano okawulirize bulungi nnyo. Akomwana omuwala abadde mu dduuka Omunyarwanda ng'ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale ya Museveni. Naye mu kyenjagala owulire nga ngenda mu kiggwa kuba aka video njagala kateeka mu kiggula luggi. Njagala nnyo owulire ebigambo by'omwana Omunyarwanda no byayogedde. Nga sinnabbi kuddiramu sooka obyewulireko wabula biteekemu amatu obwongo obuwulira ofune message enneekusifu ku bigambo bye mbadde nze mbagamba ku memorandum of understanding ne byayogedde bigenda okukolebwa ye byatadde mu katambi kano. Njagala owulirize ebigambo byayogedde obirivansinga obigerageranye ne memorandum of understanding ye mbadde mbagamba ko ne bagenda okukola mu Kampala against Buganda. Wuliriza bulungi nnyo tutandise n'ekigwaro kiwulira. Emanyi kuzitwala nagatutazitwala nekuba tulitwale nekabaka tumutwale nekuba tulitwala ino kyagaka ebitaala ebitaala bigenda wo oba kuyomba ekujegenda Right. Ndowooza owulidde bulungi emmwanyi tuzitwala kabaka tujja mmutwala nekkubo tugenda dijjawo tuteekeko ebitaala bye mugambo kabaka taweta. Kye nabagamba mu memorandum of understanding mayiga gyeyakiriziganyako ne Museveni. Njagala nga bawa reference ku information gye mba nfulumya. Mujjukira bye nabasomera memorandum of understanding Museveni gye yakola ne Mayiga ne David Wasajja ne Salimu Sale. Mujjukira nga mbagamba nti abasajja bapulaninga kujjawo enkulungo oba engalabi bagijjewo. Kati ono buli mukazi buli muwala yenna Omunyarwanda ali mu Kampala bwe twogerera kati ebitundu 9 ku buli 10 bonna bambega ate babe babutwa. Ono statement gyayogedde tevudde mu bbanga kanjiddemu njoke ngende mu kigwaro gi direct wulira bulungi nnyo. emanyi kuzitwala nagatutazitwala nekuba tulitwale nekabaka tumutwale nekuba tulitwala ino kyagaka ebitaala ebitaala bigenda wo oba kuyomba ekujegenda
Ali tukagala te wako bitala. Sasa inakugamba kabaka taweta. Bati akawo bitala. Right. Ndoza mufunye bulungi katugende mu Kigula Ridge. All right. Era nga ngenda mu Kigula Ridge nsaagala mutomere lutalo lwa Gashumba ne Banyarwanda bannaabwe nkiddamu saagala mutomere diversion y'Abanyarwanda wakati wa Gashumba ne Banyarwanda bannaabwe kubanga balina kibavuga kimutategeera tugenze mu Kigula Ridge. Ekigula Ridge kyali jera kiweza mu ndabana Uganda okuva mu mambo kambasire ngitambo kikadyo n'amasekati byo tuyita mu Buganda kansulenti muli bulungi. Ewali omukka tewabula muliro wengendo okujja Ekigula Ridge kyalero nga nsinzira katambi kano kembaza nnyedde ewali omukka tewabula muliro. Yoseri tibahabulwa mutabani wa Karekezi ne gurupu yo ey'Abanyarwanda mwe kizibu kya Uganda n'eri Obuganda nkiddamu Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa ne gurupu yo ey'Abanyarwanda mwe kizibu kya Uganda n'eri Obuganda. Mumpudde bulungi mutusse mutugoba ku mataka ate mutusosola mumpulya bulungi mweke nyini ng'abantu mwalema okukwatagana nga bannansi abava mu nsi eno yensonga lwaki newe mulaga wonna mwali mukwatagana mwagala kuwambana kutta mu ggwanga lyammwe gye musibuka muliyo tribes ezisatu ey'Abatwa Abahutu n'Abatuusi wabula waffe mu Uganda tribes 56 tribes zino tezibanga mu lutalo wadde lw'amawanga nga balwanagana lwaki mmwe bu tribe obusatu mwali mukwatagana ne mutandika okwetema amajambya ne mutuuka okufa akakadde kalamba oba obukadde bubiri bw'abantu kubanga mulina emize egiteebereka tosobola kubanga oli musajja mugwira notandika okumanyira bannansi okutuuka ku eyo levo ompulya bulungi okuva mu 1962 Museveni ne bandi mwayingira mu byobufuzi bya Uganda mwonoonye mutinkudde mwawukanyiza mussa abantu mukoze buli kikobero kyonna nga mukikola ku bannayuganda buli kitundu kyonna ekya Uganda mmwe buzibu amamboka ga Uganda mmwe buzibu mu Buganda mmwe buzibu mu bukiikaddyo bwa Uganda mmwe buzibu saako ne mu maserengeta ga Uganda mmwe buzibu temukomyawo mu Rwanda yennyini mwaleetayo olutalo e Burundi mwaleetayo olutalo mwagende Kongo era ne muteekayo olutalo era mu muli Kenya mu mutaddeyo entalo ewali omukka tewabula muliro buli muntu munna Uganda gy'oli nga tebalina kusirwaza kuzza mu mboozi za kisiru tandika okwekengera w'oli ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka nkugamba nti Omunyarwanda kye nze nja byogera this is not a tribal statement I'm speaking the truth bagenda batta nga temusobola kweyogerako wadde okwerwanako kubanga ye mission yaabwe bukyanga Museveni ajja mu Uganda n'asumukamu ne banne babadde bayingizanga Abanyarwanda mu Uganda abeetuuma amannya gammwe era ne bagalemerako oli n'asimba n'amannyo n'agamba nti yeddira muziro guno oba amannya ge ye gundi ekyokulabirako ng'anfundikira Kigula Ridge tugende mu maaso mulina omukyala gwomumanyi wa NRM avuma Kyagulanyi wa Musanze olwaleero badde batandika okukola diversion yaabwe ng'Abanyarwanda ayogedde amannya ge nga kuliko n'ag'Ekiganda ne weewuunye wuuyo amanya nze Buchana Justin Namakula lwaki nina amanya agasatu ndi Munyarwanda omuzaale mu kitundu ky'Ebakka mu Busiro mu 1974 kitanga nzaala Peter omugenzi Mbundeeri yazaalibwa Bakka mu Busiro mu mwaka gwa Alright, Buchana Namakula, Zidson Namakula. Kitao Vunderi
erinnya lya Nabakula alijjawa kyekyo okwefuutika nga akajonjo kitawo Vunderi erinnya lye yakuwa walijjawa kankabadde mu kawulire amanya nze Buchana Justin Namakula lwaki nina amanya agasatu ndi munyarwanda omuzaale mu kitundu ky'ebakka mu Busiro mu 1974 kitanga nzaala Peter omugenzi Vunderi yazaalibwa Bakka mu Busiro mu mwaka gwa 42 kati mukyala Buchana Vunderi Namakula bw'ogamba nti oli munyarwanda ng'ate oli mu Uganda oli mu kifo kikyamu kyekisooka ekyokubiri abanyarwanda balina eggwanga balina n'olulimi ompulidde muleke bwe mbanga mugamba nti muli banyarwanda wano mwogere mu lulimi lwammwe muve mu Luganda tu muve mu mannya gaffe mu kigwero gikyo ngenda kusaba buli munyarwanda yenna muve mu mannya g'Abaganda muve mu mannya g'Abanyoro muve mu mannya g'Abanyankole mutulagire ddala nti muli banyarwanda tukooye ebintu by'okwebuzaabuza ng'abafuka banaaba tubakooye okwebuzaabuza nga mututeekamu naye nga mission yawo mugimanyi yakututta ekigula luggi nkifundikidde era video etandise nabagamba omunyarwanda tava mu munyarwanda munne era abeerawo 24/7 ndi wano okubategeeza mwena bannayuganda ensonga z'emmwanyi okuggyako nga musituse ne muteekawo kye tuyita olutalo luva omwange bwe mutakikola Museveni emizannyo gye bulijjo bw'ate bw'agikola kubanga ssente azirina alina batiisatiisa abangoberera ku Sande najja ne nkola program ne mbagamba nti Muwanga Kivumbi yali ku ssimu ne Yosiri okumala eddakiika 40 nga bateesa buti bagenda okubuzaabuza Abaganda ku kintu ky'emmwanyi ku Sande mwenna mwali kunabagamba Muwanga Kivumbi yali ku ssimu ne Museveni okumala eddakiika 4 ne boogera buti bagenda okubuzaabuza Abaganda ku mmwanyi era ne mbabulira ne ssente ze baba buli individual okukola katembo oyo nze najja ku Sande ebyaliwo byaliwo ku Lwokutaano ne ku Lwokutaano kwenyini bafuna press conference ku press conference gundi press conference oyo musajja gye yakola Muwanga Kivumbi yayogerako nti yayogeredde Museveni bwe yali ba MP banne yayogerako nti yali ne Museveni ku ssimu oba okujjako nze ku Sande lwe namukuba ne mugamba Muwanga Kivumbi lekera okubuzaabuza abantu wali ku ssimu ne Museveni ne muteesa muti bagenda okubuzaabuza bannayuganda bwe namukuba ku Sande n'adduka emisinde n'ajja ku kitebe abuzeebuze bannayuganda nti yali ku ki Kamalu bazanjira video eno Kirwa yino banjirikiza wano giri myaka ebiri enjaba ediwani abesa erobibye etano erobibye for position yako pasi ebikirira ekyo si nyize Muwanga Kivumbi nshobora President General Museveni enama yange tagiina twali twegayirira banange tubonabona twegayirira sipiika ku makyalo tutegeere tuleme kugera Parliament ku mwana nebunga ababaka ba Parliament bonna abatagala mmwanyi tugende tusinkane sipiika etwetwali togere sipiika sipiika ati namategedde nnyo namulabika muli batuufu nnyo ensonga zammwe ngeze ez'amagezi ensonga zammwe ngadde eza common sense naye n'ensonga pulezidenti yagituma gisobola gibasabirawo mu ngeri y'okwesikwesi n'akwata essimu nga tuli mu miitingi awo n'ababaka bonna n'akubira pulezidenti nti amubuulire ebitoogeddwe oba kyali mubuulira bulungi nabanga tabitegedde bulungi naye mukazi wattu oluvannyuma nagati kale n'ekyamaanyi atwala abaana ababaka waali yogera naye nga tuteze olukote bubiri tetulanga okwogera ne General Museveni ajagamba nti ffe twawaayo emmwanyi twagwa okwogera ne pulezidenti nengagandi nze ndi musajja ate oyagenda kumukola ki n'agiiko n'atandika mu ngeri etali ya bulijjo
nangamba kukomaze banga yunako oli mutudunga nkulonye nangamba kakati goyeyo musiwaza abantu munoona abantu musika bucayi bw'amawange nayomera eddakiika naye musajja gwe n'engole yaffe ey'obusirika omuntu lugootamanyi osooka n'okola ki n'omuluuzaako sijja kamalayo mutegedde bulungi singa saamukuba ku Sande era lyagenda kusirika nga ssente bazifunye kati bakulu bannange ne baganda bange n'abanzaala be basajja betulina kati ebyo byonna bibaddewo mwalabye abasajja oyo simanyi Bomaali Mpindi yazze ku CBS ng'awolereza speaker Anita Amongi wasanya Kauli Charles Peter Mayiga publicly yagambye boogera n'Anita Amongi era yamusindikidde obubaka please omuntu ajolonze obwakabaka n'ajolongeramu ne mukama onoga nti twogere yansindikidde n'obubaka bakola ekintu ng'ensi teyagala etegeere kati ladies and gentlemen balema akajjano ku saa 2 mbatereddeyo post wasanya ku video kuno okuli ne mukama okwali Museveni ku ssaawa emu n'ekitundu drone zange zikutte wasanya Kauli Charles Peter Mayiga ng'akyama agende wa Museveni erwakitula omusinkana saa ziri binda kika 26 wabula ku ssaawa emu n'ekitundu eyakawungezi kana akaliro drone zange zikutte Mayiga ng'ali mu konvoyi ye akyama agende lwakitula okusinkana Museveni ambuli kye bagenda okuzaako naye omwami ono bwe yeekengedde asoose kuyimirirako ku Sky Blue Motel mwenna bamanyi ku luguudo ogende wa Museveni bwe yeekanze n'amanya nti waliwo amugoberera asoose n'ayimirirako ku Sky Blue Motel nga yeekengedde nti waliwo amugoberera omulabisa saagala kuta video eno kubanga eyinza okuleeta obuzibu eri drone zange naye mmanyi Mayiga kwoli mukama Museveni kwali muli mu meeting essaawa zino mugenda kuteesa kiddako ne video posting gikoze ku ssaawa emu n'ekitundu obadde ogenze kusinkana Museveni lwakitula era bwe weekengedde drone zange osoose kuyimirira ku Sky Blue Motel nga tonda wetagenda lwakitula naye gwe obadde mu public emisana ng'oyogera bingi ng'obuzaabuza abantu bano abasajja be bamu bazanya muzanyo gwa Museveni nga bwe twakubye ejjinja mu kisaaka kubagire ba YouTubers simere bannamawulire bonna abadde beekwese mbogera ku nsonga zekumbi bonna bamafia bakolera NRM muzo mukitegedde bulungi kati Mayiga esaazi noli wa Museveni muli mu meeting kubanga mwena kye mutannamanya kyekirwa ono ayagadde asinkane Gamulengejja before nga ku Lwokutaano tebannasinkana ba parliament bonna abagenda osinkana Museveni erwakitula ebbaluwa neyafulumye ngenda kuzomwezi 23 omwezi ogw'okumi ng'eyita bamemba parliament bonna aba NRM basinkane mu caucus meeting egenda okubeera ku Lwokutaano ngenda kuzomwezi lumu omwezi ogw'okumi omwaka 2022 ku ssaawa 3 ez'okumakya ekisozi mu faamu ya Museveni gye yabba byonna babege bajjiba nabyo era bagenda okubeera abayitidde okubeerayo kuliko Mugunja Amooti yennyini kuliko vice president we kuliko prime minister kuliko ne secretary general nenda ne party bagenda okubeerayo je ne balwa kati bagadde onajje olwaleero bamwe briefing bichi byagenda okulimba abaganda zamutegedde okubajjukiza Mayiga omwaka kumu n'ekitundu emabega yasooka naga nti ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority bakijjewo tekirina mugaso Mayiga kennyini video mwagirabyeko kati ate y'omu yagamba nti akirwanira kireme kuvaawo mukitegedde bulungi kati bwe mutamanya mizanyo gy'abaana abasajja temugenda bategeera nze mbatadde ku mmeeza babateredde awo mu munaamanya mukitegedde bulungi nnyo awo nvuddewo kati bwe nvaawo awo Lwaliro Mutanda ka video mukalabye asiimye nabekakokko mu lubiro lw'Mengo mwabadde omulungi ennyo nga n'entambula empadde essanyu yoona yennyini mukama wange gwe mmanyi yoona yennyini kabaka gwe mmanyi nti akubye ku matu ka video ka seconds ziringa 33 nenjagala mutunule body language addressing code ne struggle lirwa badyatambuzo linyingi tumanyi waffe oli oligine ngeri gyatambulamu ne struggle then mutegere nti embuutu zemwakuba n'endooliito zaayamba omusajja mbasabasajja kabaka kubanga waali
njagala mutunire enjawulo wakati woli gwe twalwanirira nga bamuwambye nona agenda suuka enyambala kyekyo omubiri gukomyewo entambula eri yeswaga ekomye obulungi nnyo mulyoke mumanye nti mulwanye ebbanga ddene wulira entambula girabe eyeswage kati oye kabaka wange gwemanyi oligino oye kabaka wange gwenkola ki gwemanyi oligino bwenva kweyo ensonga njala kwongera bajjukiza wona information gyetuwa ebeera credible 24/7 mujjukira nga bagenda mu kulonda Kenya najja ne bagamba nti Museveni asindisa abasirikale okutandika okutta n'okubowa bana Kenya nazogera mu Luswahili nezogera mu Luzungu nezogera ne mu Luganda abantu bapikinga information ne kati bana Kenya benyiri bakoze reference ku information gye nakola kati n'ensasira bali e Kampala babologa simeba namawulire simanyi baani kubanga tebamanyi omukazi uno mu Kenya bakonfaminga mbawa reference tetunasumula information Mbori reference ku information jebadde information gye nawe Kenya ku mulirwano mwebuzabuza nya magezi wuno mukaza We have credible sources who have indicated that there is a special abduction stroke killer squad which is comprised of both police and army officers. And this squad, we are told reliably, is based somewhere in Karen, near the DP's residence, and another wing of it is based in Orepolos, in Kajiado. These people also are joined, and mainly this squad is drawn from Dr. Ruto's ethnic community. We are not saying it's all members of the community, but this squad is made up of people he has picked from his community. They are also joined, we are reliably told, by foreigners, fellow East Africans from Burundi, from DRC, and from Uganda, and God knows where else. A regime that finds it necessary to create a squad outside of ndoza muwulidde a reference kati modde kwabo simaye balina amambuluga simaye bafunye for information gyetuwa eba credible kati awe bwetuvaawo mayi mwagala kuseka nenga simunaseka kale kansoka empisewo ekirango kino munansonyiwa alright kitalo nnyo ddala abaganda baffe ab'ekiwayi kye Kodi Kampala batuviiriddwako kitaffe Sheikh Anas Sesimba alla gwe yajjuludde era mmanyi nti olwayinza okuba nga aterekeddwa oba nga aziikiddwa omwami ono njabagambako ekigambo kimu nti badde mmanyi ng'omuntu bwe batukozeza ku Lubaga Road ku makaage gesimanyi gabadde namba mmeka awo mu kyalo kye bayita Lubaga Road B y'omu ku basajja batukozeza ku kyalo ekyo abadde si musajja bigambo bingi era batumulya nnyo mu ndooliito kale kitalo nnyo baganda bange mwenna abazalibwa Sheikh Anas Sesimba bakyalabe abooluganda bakola emikwano abamu bentegeddeko bankubidde amasimu bambuuza nti omwami omumanyi ne mbagamba nze nzi City Boni nzalibwa mu kibuga Kampala wakati kale kitalo nnyo ekya Sheikh Anas Sesimba omukama gwajjuludde mmanyi nti olwali aterekeddwa olw'enkola y'Abayisiraamu nti tebalwisa muntu ala obanga amusabye nti amutwale kitalo nnyo bambi Sheikh ono abadde musajja muntu mulamu nga siwa bigambo naye bambi kitalo nnyo ddala abafamire y'omugenzi abaana abako n'abooluganda nabo bemmanyi betwakola ku Lubaga Road B opposite ewa omu ku bakadde b'oku kitundu ekyo omukyala Soya era naye nga mugenzi kitalo nnyo ddala ekyokufiirwa Sheikh Anas Sesimba
alla muumuze mirembe lyekko ffenna tujja kusinkana kinnuma nti abantu bangi bangenzeeko sobodde kuba nti mbawerekerako kitalo nnyo ffenna lyekkubo enjawulo ya budde alla akusomye byakusobako sheek famire agigumye na buli kimu kyonna nga bwe kiri kale ndowooza awo katubiseewo akukiwedde abagala okuseka mwagala okuseka nendowooza kale kambaye musoke musekemu njala okusooka okutwala mukisa guno okwebaza baganda baffe mwonna abayisa message ya struggle boogiyisiza luddawa no problem engeri gye tugenda mu video eyakafandali nga tennatandika kansoke mbawemu kalinga kapeera ka video muganda nga wonna wooli half London wonna wooli webala okukola omulimu ogwo omanyi abantu bangi balowooza nti okwogera ebyobufuzi kibeera kukwata ngumi kuba muntu nyondo no n'ekikuba kyokola kyokka nga kiraga obutali bumativu oba kyobooza nje kijja ekifaananyi ky'omuntu muganda fono akoze bu skits bungi ng'alabisa gavumenti n'okulaga ebikyamu Uganda wonna woli half London mukama akukuume njagala musoke mukasekemu kano kakoze olwaliro then tulyoke tusimbula video olwaliro nga bwe badde Make sure those Ugandas don't get numbers. Madam Speaker, omulwadde wabisanga wano TV ayagala okumanya kiki abaganda kye baabakola abaganda baabakola ki For what you have to know, tubawalana. Abaganda bebandeetera bino byonna. ebiki Madam Speaker Bandoga. Nefune enjocho yo mu face. You've got them enjocho enjocho ebifaanana mu face enjocho zava ku baganda tubona embalanga tubalinako nene nnyo ne mukama wange Museveni tetubaagalira ddala neno kala ya pinki nayo be bagikuloga seka Speaker ne lipstick agenze nayo be bamukuloga mazima byonna mubikole naye muve ku mwanyi kubawonya bannange kiki kye mubala ku mwanyi abaganda twabakuwa ate ekirala ekigendererwa kyonna kyakubalumya bwavu obwavu bubalume obakalakate munyookeko n'enswera oli nkunyigiriza sayidi emu y'abaganda because abaganda be bennyikidde nnyo mu mwanyi mazima jasino if the Baganda are poor, the whole country is poor. The mwanya badde fuse mwanya abasajja nga bali mwanya namanyi bayita kwenda even Wagogo last time was killing me. All right, I'm gonna go over the new skit bwokola tubusiima nnyo kale gwe yava mu struggle n'olya ssente munaye kusaasidde ffe tukyagenda mu maaso n'abaana bakyajja kati awo wenjagala tusimbule video y'olwaleero video yo tugenda gisimbula tutya tutandise bwe tuti ngenda bazzayoko ku buntu obumu obadde bufuluma ku bavijja ab'enjawulo video etandise kati no tukolekedde ka sinema tugenze kabyafaayo nate mukadde kano wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yabamusibira mu bbwa baatuza tte abamiruka nga bateesa butebe bagenda okwavuwazaamu Uganda eno okutwala ebyobugagga byayo kozi n'ogitemaatema mu bitundu era wano nga batugamba nti Bosco eyali kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi emyaka 10 nga giyise yali byadde tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja nakusobola gasasula wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga olugye ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyeemunye kubanga twetaaga ssente wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyayi Katonda asindika omuntu yali tamanyikiddwa na byafaayo byatali na munnabyabufuzi kujja okusobola okutangaaza abantu n'okubazibula amaaso wa Uganda gyeraga amannya si mawanvu nnyo Robert
Kyagulanyi Sentamu. Alright. Akomo kategedde. Kati bulijjo waliwo akatambi ke tubazannyira. Olwaliro njagala otwale eddakiika 6 ng'owuliriza akatambi kano. Mbaletere info. Njagala okawobodde okawulirize. Bulijjo tukazannyako paati ya Crash Baganda nga temutegeera meaning. Njagala okawobodde. Kaako. Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number 1. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. We have had this before. We have had this before. Because we had groups. Otherwise, why do Uganda have problems? Bantus against Nilotics. Nilotics against Bantu. These were the rubbish of 1966. That there is a conflict between Bantu and Nilotics and Matesa, Ivinjira, the other group, for the Bantus against Obote, for the Nilotics. Baganda against this one, Catholics against the other one, most Christians against that rubbish. We shall defeat it. That's why I don't mind answering. You speak, and I answer you, and people can listen. I'm very confident of my answers. I will defeat anybody, any of those people in any forum. In 1982. The Red Kaira was disturbing our war zone the way we were fighting. That NRA is Majegawa Nyankore. That him Kaira, Ayagara Kora Majegawa Ganda, UFM. So we said, okay, you go and fight on your own, don't come to our area. You go and fight as Baganda. War is not food. The Wanyankore have a proverb say, and do you create a ranch? Alright, sigenda kama lero obodde. Ababadde ku video yange ero Sunday. Nababulidde story yonna nenjibalambulira bulungi nnyo. Ne mbagamba meeting Kaira gye yayita mu Baganda banne benna bamenyedde amannya. Bwe bava mu meeting ero bagenda basisinkana Museveni bamugamba Kaira bye bagambye. Have you confirmed the information in Nabako Sunday 100 and more %? Chechile mo ka video kano. Mo confirm is the video in Nabako Sunday or no kenyini nga byogerera. Abadde ku video ku Sunday nababulidde story yonna nga bwe yabadde. Muwulidde mo ka video kano ng'omusajja abyogerera. Bino batayagala muulira batera bigundi diversion byabakazi okuwemula okulaki n'okutegesema haji boda mu confirm the information gye nabo akusande ngono kenyine mu kanoka video kale bade tumalanga yo abi confirminze kati tegeera woli. Alright, kati video mbotongo letandise tubade tukyali mu kigweruji. Betwekanye emyaka abansinga emyaka bataata bakojja basenga mwenna n'abatwansi emyaka gyange. Mubaddenga muli ekigambo omugenzi Milton Obote Opeto kyagamba nti a good Muganda is the dead one. Ekigambo ekyo mbadde mukiwulira nnyo. A good Muganda is the dead one. Abantu bangi ne bakikozesa against we n'Abaganda nti muli balungi nga mufudde naye nga tasobola kunnyonnyola ekigambo ekyo kyali kitegeeza ki Obote okukyogera. Nzizemba amakulu ga statement eyo teri TV radio presenter simanyi YouTuber simanyani yali akuwadde true definition ey'ekigambo ky'Obote kyagamba nti good Muganda is the dead one. Tewali yali akikuwadde kati kankikunnyonnyole. Essaawa zino bonna aboogera ku struggle boogera mu lulimi luki Luganda.
abafulumya information ku exposing Museveni bachi Baganda munda ya bufuzi atuza Museveni obufofo muki Muganda abafulumanga bagenda mbuyinike gweru bachi Baganda abazoganya Museveni underground bachi Baganda abakubi obwavu abaganda bakyaliwo pichi aziwambye abaganda bakyaliwo asemwanya abaganda bakyaliwo bakyamwogerera mafuukule kyekimu ekyatuuka ku Obote yatta Omuganda Obote yachunya Omuganda Obote yatta abaganda n'abajja mu business n'abakola buli kimu abaganda balwanyisa Obote okutuuka le bafulumya Obote n'agenda e Namibia lebera yafune bamuzza era bamuyita bwete n'omulambo bamusikisambwa era n'omulambo tebagwisa mu Buganda wakati mu bufunze okivunulwa nti Omuganda nga tannafa tabeera mulungi asobola okuzoganya in any possible way okutuusa waakwagala ne bw'afa ng'omussi awo abeera mulungi kuba tagenda kuzoganya. Iyo true definition, a good Muganda is the dead one. Oyagala kitegera kimanya bulungi nnyo. Emmwanyi tezitandise leero okuzoganya okuzijja ku Baganda. Post twazibatereddeyo dda. Post yesomeye kya. The coffee rates in Uganda during the 1960s were primarily caused by the economic grievance amongst the coffee farmers. The Ugandan government under Milton Obote attempted to control coffee prices and exports, leading to the dissatisfaction among the farmers. Yiyo si Museveni yekka yasoose. Okitegedde bulungi si yekka Museveni yasoose kikola n'Obote yakikola era beekalakaasa abalimi baabo. Tugenze mu maaso. Ye Obote bwe yamala okuwanganguka ng'agenze mu Zambia, bwe yali Zambia bagamba bw'ati. I swear this day in my life that whatever I did wrong to Uganda as a president, Museveni will also do the same and worse more. Dr. Milton Obote in Zambia. Yiyo atiko gyeyawandiika ng'ali Zambia. Yabagamba ati mu Luganda. Ndayira mu nnaku zange ez'obulamu kyonna kye nakole kikyamu mu Uganda nga ndi mukulembeze. Iyo Seriti Bahawulwa bw'omuyita Museveni ajja kukola kyekimu atajja kukola ne bisingako ku bye nakola oyo Dr. Milton Obote. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Kati omanye okugatta vidiyo eno si kyangu. Njagala mumpandikire comment 10 mutegedde ekivundwa a good Muganda is the dead one. Mara okunywa ku mazzi tusimbule video. Kyenja comment 10 tutegedde. Ku balimi zitya. Si buli alima nti kyalimi kigenda kuvayo bulungi. Omuntu bwe yalimanga n'awulira ng'ebituvudde yagendanga n'ewola akasente waddamu n'alima ne bikwatayo ng'asasula ebbanja lye. Ne banki ezo zawulanga abalimi ogenda okulima ne bakomya amagoba ne babawa ssente buli kimu. Yasooka ziggala zonna. Ekyokulabirako kye muyinza okulabirako ye UCB kati gye muyita Chamo Towers. Yali commercial bank. N'endala. Cooperative bank zaali nyingi zaali zituuse ne ku magombola oba mu byalo eyo. Zino zonna n'azibba. Jjukira zino zaalimu ebyapa by'abantu n'endagaano z'abantu ez'amataka. Mukitegera bulungi nnyo. Bw'amala okugjawo eyo n'agenda ajjawo ebina by'obwegassi. Bajjajjaffe gye baatundanga ebirime byabwe. Omuli Growers Union, Cooperative Unions, zonna n'azijjawo kubanga abalimi ebiseera ebyo bo bwe balimanga ebintu byabwe ezo growers ne cooperative unions gye baatwalanga ebirime ebyo kubanga bo bali direct n'akatale k'ensi yonna ng'amanya emiwendo bwe gitambula nga yasobola okuwa ssente gweddirayo mu kyalo. Ye n'alida akatale kanaakula nga tewali bino byonna Museveni n'abiggalawo. Kiyaddako okukola kiruwa. Museveni yaddako enteekateeka eyali enteeketeeke n'asooka ddira atte ettaka lya Buganda ng'alitta atya olyazoga nti ettaka lifa litya. Tula nkunnyonnyole. Musajja mukulu
abuzaabuzibwa byenjogera oli waddembe okubuzibwa njala kutegeeza ettaka ly'otambulirako ly'ozimbako ennyumba ettaka lissanga gobosa lissa litya mu ttaka omulimu ebitonde omuli ensiriŋŋanye omuli ebiwuka eby'enjawulo ebitambula mu ttaka eryo nga birifuulafuula n'okulikolamu ebigimusa kyekifuula ettaka eryo okubanga lissanga ggwe kati bwe baleeta chemicals ze baleeta okuyiwa ku ttaka okwo ku mwanyi simanyi ku bitooke n'okufuuyira omuddo ebiwuka ebyo byonna byakolanga omulimu gw'okugimusa n'okuleka ettaka lino lisse ebiwuka byonna byafa ettaka ne lifa ekiziiro ompulira bulungi nnyo bwe tumala awo ne baleeta akawuka akali ebitooke ne balyoka baleetera simanyi falada ne simanyi bitooke eddudu biki ne mulyoka muteeka ku bitooke ne biryoka bikonzibwa ne bigenda kuhanga ebyo nabyo bifa ne baleetera akawuka akali emmwanyi ke bayita simanyi coffee bean wivo ne kalyoka kabalira emmwanyi ne zikongoba ne zigenda kuhanga bwe zityo buli kimu ne kisaanawo bwe kityo kati weebuuze amatooke gasenguka kati okuva mu Buganda gagende ebalala bali baali balunzi ng'ebyokulima tebabimanyi balimako kawugiro olw'okuba nti ettaka lyabwe baali tebalikosa mu biseera ebyo baafuna ensukusa ne bagenda ne batandika okweyunira obulimi era emmere gyebadde eva essaawa zino yonna etambula Uganda ng'evaawa mu Maserengeta ng'amaze okutta wano wakati Museveni wamala okukola ebintu bino byonna agenda okulaba Abaganda tebaavuwala missoni ye yali nti gye mutaategeera ettaka bwe lifa emmwanyi ne zifa buli kimu ne kifa kino kyawaliriza abavubuka bakawuula okudduka mu byalo okujja mu Kampala wabula mu kudduka okwo baaleka batunze ettaka ly'abajjajjaabwe nga batunze n'ebibanja byabwe ne bajja mu Kampala okuvuga bodaboda n'okugula poloti fuuti 2.5 nga bazigula okuzimba obuyumba obulinga toyireti ne badda mu bodaboda n'abalumbayo n'atandika obbakuba ennyonyi bodaboda bazitwala buli poliisi eri mu Buganda ekitono nnyo erina pikipiki 50 kakabeka poliisi kaleka poliisi 7 lwaki kalina pikipiki 10 pikipiki z'abaana Baganda abasigalawo abatono ennyo ne bajja mu bubuga obwetondeka mu byalo eyo ne basisira mu bubuga obwo kiki bakolawo ennyo kunywa mwenge kusiba sports betting kubeera mbimansulo kubeera mu karaoke na kubeera awo kati kiyabakolera ekikulu ekiriwo ekyobusiru kwe kuleka ensinga amateeka akafuga akakontrolinga ebyobuseegu ne bagajjawo yensonga lwaki nti omuntu asobola okuteeka akatambika ku mutimbagano nga teryamukutteko genda otambule mu kalubuga konna akali mu Buganda akakoze n'akaliwo bizinesi kyenkulu ezisingawo sports betting bwamalaaya kunywa mwenge na kumanya bikwatagana ku mipiira gy'ensi yonna okusinga n'eggwanga n'ekyalo ky'amaanyi oba n'ebintu bikuba ku kyalo osanga MC Numani ng'amanyi Arsenal olunaku lwe yatandikawo abazanyi beerina sente ze babasasula owanigo bagenda okugoba agenda agoba shiwaddiru simanyi ono biki nga byonna bimanyi bulungi nnyo mubuuze Numani ewammwe ekyaggwe kyamaani yali bakuziika era kyekiri ekyaggwe Numani agenda kugamba kamana once again kyagenda okugamba okitegedde bulungi nnyo kubanga ekyo baamuteekamu n'abalala otegedde bulungi nnyo ekyo kiri mu Buganda wokka bw'ogenda mu Ankole it's not there tekiriyo kati bakawuula bonna abaali balina omugaso mu myaka 2 abaazimbanga amayu n'okutambuza bizinesi bakawuula bonna baayika Windows kati bwe nzija ku social media negga nti waliwo enteekateeka engenderere okusiruwaza generation ezijja bazidiverting baziteeke mu bintu by'obuseegu n'obusiru n'olaba embizi yabitanga ng'ejja evuma omuntu kubanga yakugambye nti olwedde musiru teri koosi gye basomesa nga ya busiru obusiru bweteeka mu bweteeke n'obwesomesa ekigendera kiriro ddawa 1 ensi bwesigala nga nsiru waliwo abasiruwalirayo generation zigenda nga nsiru ekyokusookerako n'ekyokulabirako buli lwoddira abaana abalenzi
ne bakomekeza abagenze mu kuvuga mpanga beefula ba smart wire beefula bali babisiyaga abaana bano beefula nti bo baliwo bakazi balabirira eyo generation gye bayite y'abasajja okukola family beefudde kati kigenda maaso ku social media baba luzinze value awo teri agenda kuwasa baba tunule ba sugar mami beefudde ba smart aba bagenda kufa beefudde generation beefudde bo tugenda ku baana abobuwala the moment abaana abobuwala baluzinga value teri agenda bawasa bagenda kufuka banda kiyombekedde nga tebagenda kuzaala olw'ensonga nti omusajja yandibadde awasa omwana ono olwedda amanyi nti abaana bonna mu Buganda bamalaaya naye ng'ani akulyetinza abaana okubeera bamalaaya Museveni n'Abanyarwanda be abata obuseegu amabeere gali bweru obukyala buli bweru ku TV za Uganda zonna America wasinga obwono nefuna ebungereza ne mu Europe njagala te video emu ng'omukazi aleze eno biology enali bweru akabina kalire katumbidde ena mabere gali mbanga wegati koga ngalinga yambadde swimming costume najja ku TV kiri mu Uganda kubanga kibaagala to corrupt your minds no corrupting abaana abera ku TV nga balaba ati akakagoye nange nja kambala ngenda kanoonya nenga si kye kyandibadde idea entuufu omwana omulaga ekifaananyi ne ku TV yennyini ya BBS olaba presenter abakyala batula ne ba discussing emboozi z'ekiseegu abasembako okukola ku TV ne radio bali Alafaire ne Nakabubi ne Shifaliya ne Kibirango be basembayo kubanga bali babulira oba bafa simanyi abawala baliko bonna bamalaaya nkiddamu bonna bamalaaya olw'ensonga abasinga obungi si bafumbo ba discussing ensonga z'obufumbo ate ba discussing nga tebikwatagana mbeera eriwo ukitegeera kati dressing code infu kati buli muntu abeerawo n'atunula obwongo obeera corrupted kulowooza ku bintu bya kisiru kati kyenavudde njogera ebigambo bino ebyanyiziza abamu mu missions balimu ez'okusiruwaza abaana bw'oleka ebintu bino bitambula abaana bamwe muzaala abo obuwala baluyuzinga value olw'abaana abawala bava e Rwanda ababeera mu yirwaki vidiyo basobola ogyonoona vidiyo eno basobola ogikwata simanyi kale kambalage tewali kyakukola manyi nina okubalaga ebintu bino bitegere bulungi nnyo oba bagikwata bagikwata kansoke mbalageko kyembagamba bino biri mu Kampala munansonyiwa kansoke mbetonde ka video kendo go balaga tekandi badde kabalaga ninja just njala balaga kifaananyi kyokka kabeka seconds ngenda kazanya ko seconds 3 mbalage kifaananyi kiri mu Kampala mbalako seconds 3 kati bwetuvayo okwogera ebigambo bino olinga adda ku TV ng'akumanyira kubanga wamugambye ekintu ekiri mu system kyebazimbira mu kukola okwonoona image y'abaana abawala nze ekinnuma si kumpemula oba kunvuma that is total nonsense wabula ekinnuma value y'abaana baffe abawala egenda kusigala luddawa olina omwana omuwala n'oli alina omwana omulenzi omwana omulenzi agenda kula ekirimunya ku social media simanyi kati ffe tukola 6 pack tuli mu boys Demetre simanyi twagala bashuga mami twagala batuwasa since when omwana omulenzi wayimeraga nti ayagala mukazi amuwasa since when kati bwana afundisa olubuto omwana amu agenda muyamba ati bino embalaga biri mu Buganda wakati bino biruzinga bireta value y'omwana omuwala okubanga tekyalina makulu ani agenda obawasa eno image tetta bana bakola ekikolwa kino etta abaana bamwe abali mu masomero abali mu dormitories kino kyemutategedde yesu mwacho ya gapabula nga tuli basiru tukole ya busiru teri kosi gye basomanga ya busiru kubanga mu dictatorship regime bino byonna bibeeramu ekino baana babuwala generation ezigendo
Namwe ebintu mubere serious bintu bino tubagamba. Esazi lugoizo kula nti oyine bino oyina akabeere oyina ki time egenda kujja ngo you have to settle oyina okaddiwa n'omuntu. Ng'oyagala okumanya kye bayita ebweru weze emyaka 6 n'abaana bakulekawo ne bakutwala mu care homes gye balabirira abakadde. Omusajja bamutwala mu care home ye n'omukazi bamutwala mu care ye ne babaawula. Ne mu Uganda tukyayinawo obuwangwa n'ennono. Era tukyayinawo extended families nti osobola okugenda n'olaba jjajjawo n'omusindikira muzzukulu we n'amu mpaka jjajja lwava mu nsi nga yeesiimye. Naye banaleeta embeera ne basomesa ebintu by'ekisiru. Mugenda kusigala nga temuwasiddwa mufiire mu mayumba gammwe nga teryakulabako. Kino ekintu kye bazimba. Ne bwe tujja nkyogerako olinaga atya fe tulima tewali kosi ya busiru gye bagisoma. Ffe tulwanira generation ne generation z'abaana bagenda okujja. Nze nnwanira value y'abaana balenzi n'abaana bawala. N'obutasaasaanya buseegu. Ffe yaffe yinza okuba nga eri spoiled. But we can't let the next generation to be spoiled by some individuals abalowooza nti basinga okutegeera. Munansonyiwa okuzanya busambi luno lwaliro kubanga njagadde kutegeeza public kyeki mmwe bino temusobola biba ku TV za Uganda tebasobola bibalaga. The reason as to why ife batunoonya n'okutukolako obulabe bye twogera bitte image nene ngeri Museveni ku kyagala okuzimba. Okitegeera bino tosobola bisanga mu westani okunyonga bigenda tuuka ebutuusi batta kifaananyi kyo ebyo jagadde kuyitira buyitizi. Kati Museveni bw'amala okutta ebyobulimi mu Buganda bakawula bavudde mu kyalo tebakyasobola kukola olwo Buganda butandise okwavuwala. Abazadde bafudde tekyali mwana agenda mu kyalo bagenda kuziika. Osanga gali amaka gafuuka matongo buli kimu nga kifudde. Mu eastern side of the country bayinayo ebikajjo baganda baffe abali mu east okutandikira awo ejjinja okudda waggulu. Ebikajjo bino byali 3 buli tani 3. Essaawa zino ebikajjo bigula 5 tani. Tani bwe mala okuprocessingibwa evamu obusukali obusawo bwa sukali 8. Evamu obusawo bwa sukali 8. Kankwe simple calculation omanye mulyoke mutegere ebintu bino. Tani yali ya 3 eyo mu Eastern Busoga. Kati tani egule 5 eja sente. Tani emu bwe baji processing evamu obusawo bwa sukali 8. Buli kasawo ka sukali kale katubale kilo 5. Naye nga kilo eri ku 15 buli kilo times 50 je 2 je 25 akasawo kamu. Kati 25 times linda ku 25 times 8 omuyindi mu ttani emu ayinza okukola milioni 2 gwe yakuwadde 5. Kati taata omu east kodeyo 5 ogenda kutunda ttani mekeze ebikajjo osasulira omwana 1 million shillings of school fees okusoma ku level emu n'abaana basoma mu private schools oba international schools local schools nenga isasula 5 okudda waggulu ogenda kuweza disente zangu osasula buli ttani kutunda 5. Simple calculation, simple mathematics. Ibata sobola bagamba ko TV. Nkubaliddemu katono nnyo tuli mu east mbikajjo. Tugenze mu cotton. Cotton yali mu east ne mu western side of the country. Cotton yono yalina ekitongole kye bayita Uganda Cotton Marketing Board. Oba Uganda Cotton Marketing Board. Ekitongole ekyo Museveni yakijjawo. Ne kireetera muka Museveni ne banne okutwala etunzi lya cotton yono. Abali bamojja ko buli kimu bakijjako ekyo ne kifa. Kati omuntu w'omu west, omuntu w'omu eastern n'omu north abali babesinga ku cotton yono basigala luddawa. Bwe tugenda mu north again nga tugenze Karamoja baali beerimira emmere yaabwe y'okulyako n'okulunda ente. Era twalina engombe egamba nga don't wait Karamajongs to develop. But Karamajongs, they were not stupid because they had their own business of cattle raising. Nga balunda ente. Ng'ente emu ekitone nnyo eyo eva wakati w'emitwalo 5 ku kakadde.
Kati wasanga omusajja omukalamujja nga ayambadde akaketa ayina ente 50 okudda goza ayinanga sente mmeka kubanga that is part of their culture of staying or behaving of living yali part of their life waganda abasula mbusisira bambala bokete nenga ayina ente kyali part of their culture nenga buli ente kitwali ya mitwala 5 ente emu ayina ente 10 goza ayina sente mmeka Museveni Banyarwanda banne gakota Danita Amongi babbaye ente ezaabwe zonna Mind baganja baletera video. Kiragambya Anita Amongi atuletere proof nti ente zalina zonna teyabbanzibe. Now geba tuletere proof nti ente babbanzibe. Namuga part of the cows you have was ibabubi. Uyo ngaziraga Museveni. Sorry. Mulimu audio. Uyo ngamulage enti zizo. Bakazi batu nabasajja batu bababaka ente. Kitegeeza nti economic activities ezomu east up to northern Uganda bazita. Wetuli botugenda mu west wasigale ba indigenous banyankole abasigazawo ente zivaamu amata. Okugenda ku nyumba y'omunyankole oligina akuwa amata bagamuguza ayizo bayizo oganja makuta ite bagigula nusu ebi bisatu. Botuke Kampala lita ya amata oba eri ku sente mekasi kyamanyi kubanga sibimanyi. Nenga mata onzo tuka omusajja mata baga mugujja ko nusu 3 oba 5 kale na tuke Kampala itamale bagitunde 13 kitegezo ntalina economic activity yagenda kujja sente kati wena babulide kintu kye mwalina buli kimu kyonna kye bakola ona agezaako to monopolize kigambo monopoly kibanga omuntu okuba wono bwa nannyini nga yeka yalina bwa nannyini ku kintu ne mwanyi zino azitwalire ddala era mwina kye mutategeera. Listen very carefully. Museveni bwagamba nti mwanyizize era asaba peneti bamuwe mwanyize temwebuuza peneti mwanyi yazijjawa. All right. Ngaita mu recreation aita mu UCDA aita mu Wasanya Cultural Hospital Mayiga bagabe mwanyizo werere nendo kwa neddagala. Temwasoka kubuuka mwanyite pama mwanyite limba mwanyite fuka mwanyite kokolima muje tubawesigeze zala muje tuwensigo zabwene neddagala biki bazigabe mu east bazigabe mu west bazigabe mu Buganda Mayiga atambudde ngo wakagattakamu. Which was a good idea what the sagara Mayiga. Okugaba abantu okulima mwanyite was a good idea but China hidden agenda. Nchidda mjara mukwate bulungi. Mayiga okubiriza abantu okulima mwanya it was a good idea what the simwagala tukikwasa tuzikwasa it was a good ideology but with a hidden agenda. One. Bamaze okusaasanya endokwa ye mwanyemu ennungi egula wakati 200 ku 1,200 nchiddamu njagala kuno bakuliko omulimi endokwa ye mwanyi wogisanga mu nathere bed eza bulijjo egula wakati wa nusu 1,500 ku 2,000 ola jana kuwe mwanyi 2,000 aba akwebaza kimpozi. Answer me. Na kwera kona ddagala answer me aba akwebaza ki. So he's reclaiming what he gave you, but you didn't know exactly the hidden agenda behind his supply 3. Coffee seeds to the farmers across the country. Nobody knew the hidden agenda. So he has a right to reclaiming kubanga yabateka musi yabawasi mwanzinga ziri mu seed. Temwamanya. Yensora chaganti register yourself kuba manyinti ya investing a sente ze mu mwanyi. Yoga rozi unabagenti mwanyi ya 2,000.
kati emwanyi 200 akwadde emiti 1000 just set them simple mathematics mana ze basomesa emwanyi ya 200 akwadde emiti kale 10 kale kitonenya akwadde emiti 1000 ze milioni 2 ze milioni ezibiri akuta akwadde mwaza milioni 2 zawere balina plan to promoting zino bazisimbe bamalo zisimba zituuke we ziri zikonganya lumo. That is what is taking place right now. Munete mwamanya yali enkola yawo. But remember, ettaka ko bazirima ettaka liryo ng'omuntu kuwazirima naye bwe bali bakuwa omwanyi ezo tewaliwo agreement nti tukuwadde mu period yene mwezi jja kubaza ffe bwe mula mugenzi bacalinga mumateeka tebayina bagwayo era tebayo musiyo nake mbogera kuwandiisa mwanyi wandiisa kuzaani waapulayinga ng'ogula ettaka era waapulayinga wanga bakuwa emwanyi ezo nti nitayo nobaddize mwanyi. Museveni kankutegeeze owajja mu Uganda ng'oli teenager kubanga wano wali embye mayinza njagala kwagala musajja ono mukuba information agitegeere wano yagambibwa ati wuliriza bulungi nnyo wano yagambibwa ati najja wano nali mwana muto I was 34 years bwe yajjawo yalina emyaka emeka 34 kati ajjawo kiri kye tuba tumugamba nti yajjawo myaka 8 kataga nti yajjano nga myaka 3 mu emeka mwena bwali state operative ngokola mu office z'abali abasajja basibira mu bwa walina emyaka emeka bwaga nti yajjano nga myaka 3 mu bate tumanyise ngakudiremu najja wano nali mwana muto I was 34 years. So when he came to Uganda or to Uganda, he was 34 years old. He was young. So mukulu Museveni nakabinja kumanya oli ne mayiga essazi lwaki tole mu video eno. Kasuka kutegeze. Emwanyi zino wazisangawo ku ttaka lya Uganda sigo wazireta toyina bwannannyini wadde ekintu kyonna ekyekwasaganya ku mwanyi. You are just an imposter. Emwanyi zaaliwo abafuzi b'amatwale bazireeta. So tolina monopoly na buyinza ku mwanyi z'Abannayuganda. In fact emwanyi zino zaakubye bajjajjaffe ekibooko temwali mujjajja tebamukubanko ku mbooko. Emwanyi baakuba basajja Baganda basajja Basoga bebaakuba ekibooko kubalimisa emmwanyi n'Abagisu. Kwansubira bwe basirabidde Kakungulu yatwale Mukyala Margaret Nanyonga Kakungulu yatwale mwanyi mu Busoga ani yazitwala Mukyala Margaret Nanyonga kuno kwoli njaga clarification kuno mayi Mukyala Margaret Nanyonga kwali n'abala ani yatwale mwanyi mu eastern side of the country mu Mbale eyo yali Kakungulu yali ani munzijukizeemu munzijukizemu na musagala mulwe wano munzijukizemu kale mwandika myaka gya Museveni mbagambye abaliko kuno Sophie Nalukenga agambye yali Kakungulu nine engalabi baba nine engalabi Mukyala Margaret Nanyongo babuliddewa yes yali Kakungulu oyo kasita yogera kiba kiwo so yali Semei Kakungulu yatwale mwa tekwali ko Museveni sigu watwale mwanyi Mbale sigu wazirita mu Buganda zaaliwo era bazitumanga za kibooko kati gwo okubiroga nti Peneti agala mwanyi zino nga wazisangawo mukulu tuwumulemu kubanga togenda nagenda nazo mu ngorotero ffe mwanyi ogenda nazo bagenda kuzika nazo mu kofini namwe abaliranya Museveni abagenda okutesa ku Friday eri kufamu ku ttaka lya bba ekisozi mwewumuzeeko 1 emwanyi ziri ku ttaka lya Baganda 2 emwanyi ziri mu bannansi bannyinizo 3 okujjako nga bemugenda okubanja be bano wano wammanga
Museveni gwobo banja abantu abali mu bonna bagaggawali baba bafuna ku mwanyi bakuwe mwanyizo. Abali mu bonna bagaggawali boba baba mwanyi babanje mwanyizo. Entandikwa bakuwe mwanyizo zali mu ntandikwa. Abali mu parish kamodoli. Bali mujita parish modoli. Eno parish kamodoli. Bonna be wasente mu parish kamodoli. Be wasente mu nigina. Bo banje mwanyi. Wealth creation eyakisa ovuga. Atenga nayo project ino wa plan yenu yali abasajja baganda Salimu Salena ajibba ku mudomo gwe muntu. Nchiddamu ladies and gentlemen. Proposal ya wealth creation yali abasajja baganda abali bagala okunyuka amaje nga bagala kufuna sente okuva wa Museveni batandike okuteekawo enteekateeka eyamba basirikale bannaabo abagabodde ku mpagala bagenda okuva ku maje batandika obba wa sente batandika okulima n'endokwa. Salimu Salero abitegeera nga balina mentality daga bebangu tulade project eno project nungi nanke jangu go on sa project eno ndiye mzee kati mchiche mu planning okora era mugenda mu ne bali ka bamusomesa buli project buli kimunga bwe kitambula olwamalo bisoma nga akwata kitabo nga ateeka wano nga asirika basajja batunga bakwata project nga bajongere wa yoseri ogitwala yoseri boga mbo bajasi bagwinja mukozi bulungi ateze project matabuta kakati njikiriza ndio authorize nze bajuwe sente Salimu Sale yakwatira wesimu sebo togeza no gaba sente zange sente project yange am the initiator togaba sente bafulumya abaganda abaleta project nemboko Salimu Sale mu kwasa wealth creation agitwala kati omugagga abana abaganda abaleta project ya wealth creation bali kukoba yafu nabo bayinza okubanga babatta bali mu UPDF tugenze maso okitegedde kati kyumalo kitegera no kitegeeza nti abantu bano kano kamanyiro akasumagize yalira nchiddamu Museveni ogati amanyire ennywanyi z'abaganda kamanyiro akasumagize yalira 1 njira okutegeeza gokwavuwaza okutuusa woli Museveni akoze bintu bingi eno program erimu bintu bingi ne mbayitira ko kungulu kube bintu bingi nyo mujabira bana bagenda byogera 1 omuganda tekyamwetaagizanga kugenda kusoma ng'emmwanyi weziri kyovula nti abaganda basinga obungi mu Kampala ne Buganda bapiwa no B balina sente epya n'enkadde bamanyirawo nti okusoma poteya njagala osooka omanye osooka otegere bulungi nnyo omuntu yenna ali creative ng'era alina omusingi gw'obulimi be bagagga bali mu Kampala kati Museveni bw'amala okumanya nti emmwanyi Buganda ezzemu esitusi ne yeebuuza ettaka bwe tinalitta terifanga n'emmere etandise okutojjera munanjulira bw'otambula mu Buganda abantu bazzemu okulima ebitooke bazzemu okulima amayuuni bazzemu okulima ebikajjo balima emmwanyi buli kimu kitandise okuddayo ku nkola yaakyo kati Museveni kiyakoze okimanyi ne batandika okulera kampuni ebireeta ebigimusa ebireeta kasooli omufu baga bigimusa baagala kuddamu kulitta gwe muganda munnange enkubulya toddamu kugula kigimusa kyonna simi kifuira muddo temuddamu fuira muddo mbuzi mmwe nkiddamu mbeegayiridde temuddamu omuddo bajjajjaffe baagutemanga ne bagukabala bamala ogukabala ne bagulonda kaluberumbu gute baalufuiranga the moment okwata eddagala n'ofuira omuddo ettaka olizizzayo Katonda gy'abadde alinudde olunda embuzi lunda enkoko noonya obusa mutandika okukola ebigimusa ebiri organic muve ku chemicals mbeegayiridde emmere badde etandise okudda emmwanyi zitandise okudda ate batandise baguza bigimusa na kufuira muddaani abaloga bannange ngenda basabambi Katonda katuwadde omukisa ogwokubira ettaka ne liddako engulu please mukozese organic manure toddamu kufuira muddo toddamu kufuira kintu kyo kirime waliwo emisomo mingi ku social media okona ku YouTube egisomesa butya bw'osobola okukozesa organic manure oba organic chemicals organic chemicals nga ziri organic ng'osobola okuzikosa muve bintu by'okufuira mbadde mufunye kyasinga ettaka litandise okuzuukuka abo kye baagala mukiveeko kati mukulu Yoseri yagenda maaso mu system eyo naggala banka ezali ez'abalimi bw'amala oziggala naggala zi cooperative naggala zi farmers union
n'agala buli kimu n'abigala n'agamba n'ebiseera bye baganda balina banka gye bayitanga tefe era eno naye yawolanga abalimi tefe yali yabaganda n'agitta n'agisaanyaawo olw'ensonga ekigendererwa kikyali ky'abaganda kubasaanyaawo era kutta bizinesi z'abaganda kati n'olw'ensonga eyo njagala gwe wenna nga tonnaziba maaso tebakulya ssente te Museveni akwagala in the first place. He doesn't love you. He doesn't care about your existence. Ekintu kyagala mwenna nga mufudde. Nkiddamu Museveni tali yagala Muganda, tali kwagala, tayagala bannayuganda. Ekyo kimanyi okuva n'olwaleero. Era buli MP gw'olaba nga azunga ne Museveni manya y'omu ku balina oluko olusaanyawo Uganda ne Buganda. Nkiddamu Museveni tali kwagala kubanga missoni ye nnene, abasajja bayingizza balina missoni omwo bali mu kutta abantu kirindi nga temumanyi. Tajja kwagala era tali kwagala. Okulaga ekyokulabirako. Akanakulya kameevu kajja keesesa. Salimu Sale kyamutwala mambuka ga Uganda kiki. 1. Yamalo capturinga Luwero Triangle yonna. Neba generals abatwala ettaka lya Buganda. N'agenda akole try and error oba okugezaako n'olemwa n'agenda mambuka ga Uganda. Ekyamutwala biri ebintu bibiri. 1. Ekisookera ddala yagenda mu mambuka eyo ng'ayagala kugezesa ng'ayagala kugula ttaka eddala abafere eddala wambe. Kyasooka basigira ekifaananyi ng'akanaakulya akameevu kajja keesesa. Yasooka bawasaamu mwana waabwe. Bwemugula tufunye ebyamutuukako omwana mbimanyi. N'atandika okutwala amataka n'okugula amataka. Abantu seriously bali mu kuttibwa mu Northern Uganda. Bali mu kuttibwa nga bagibwako amataka mu Northern Uganda wakwate mukimanyi. Muganda fe strike machine atero baterayo ebintu ebyo tembimanyi. Kati bulijjo mwebuuza waki Kisawuvuga tafuluma ggwanga? Amazima gali nti Kisawuvuga yagenda okuva mu nsiko ng'abazungu balina records y'omu ku bantu abasinga okutemula abantu mu Luwero Triangle. Ye muntu, it's on record eyava mu nsiko bamuteekako sanctions, bamuteekako ban worldwide. Bulijjo temukimanyi. Ye muntu yava mu nsiko bamuteekako ban worldwide immediately. Yensonga lwaki ne Rejema yasooka n'agaana okugenda e Bulaaya n'agaana ne bayita Kagame bamaze okutta Rejema kubanga they knew exactly nti Rejema ne Salimu Sale batta abantu. Yensonga lwaki Salimu Sale omulanga agenda Bulaaya no baamuterako ban with immediate effect mu 1987 baamugatta osobola dde okuzunga ewantu wonna kubanga yatta abantu. Kati information jennina endaga bakimanyi nti public ekimanyi nti siba na Uganda kyekisooka. Bakimanyi nti waliwo ababanoonya nga engeri yokka ey'okubeera nga bali nga Kisawuvuga less sure nti ajja kwasobola okutoloka kwe kuyimirira ku border emuli okumpi kyekyamutwala mu mambuka nti asobola okuyingira South Sudan oba okuyita n'ayagwa mu Central African Republic. Bali bagezaako creatinga safe haven mu Congo. Safe haven ekyagaanyi ekyaliko okulya n'okukomba essowaani. Bali bagezaako creatinga safe haven mu Congo ekyagaanyi eriko okulya n'okukomba essowaani. Essowaani zaatise ziweddewo basigazizza mpombo. Kati oyo kyekyamuteekawo kubanga bwe yandibadde ali eruwero kyangu nnyo mufuna abamunoonya bangi bayindi videos abamunoonya bangi. Ene galuga naye tasobola kubeera kubanga akimanyi tasobola kutolokera ne wali kyangu nnyo. Era abamanyi babagenze wa Salimu Sale oyinza otambula ndoza square mile namba nga tosanze ku nnyumba namba okujjako wa Salimu Sale wokka. Abamanyi abatunyumiza ng'ali ku kyalo jaggadde tekuliko sikoota yaliko for his safety era yayina amagye agage agamukuuma 24/7. Kwe walabina ddirira kubanga bakimanyi nti ensi yategedde si bannansi. Buli kye bakola kyonna bakola kimenya mateeka.
yensonga lwaki ne kkooti tezikyakola buli kimu order from above amataka kati ntegezeddwako olwaleero video gye nakola mwe naleeta information ekwata ku kyapa kya mayiro 9 yaleese ensasagge era ntegezeddwako nti mu Ministry of Lands waliwo special offices bakuliyetinze nga z'Abanyarwanda nga bagenda kukola land titles kuzikyusa zonna eziri mu Buganda ngera teyingirwa muntu era ebyapa basomba nga bagezaako nnyo okukyusa n'abagambi bagenda tandika okukyusa ebyapa byammwe ng'obeera n'ekyapa naye ng'olina 0 ekyo bakikola kubanga bategedde nafunye information ekwata ku authorities zino okusinzira ddala National Forest Authority ne NEMA nabo tebadde bakuŋŋaanyamu ettaka n'ebipanga gye babadde babibbamu kati baagala batadde office ku Ministry of Lands ng'egenda tandika ku transferringa na kukyusa byapa bya Buganda byonna eby'amataka by'Abannayuganda ba individu abamu kati bali mu kukola essaawa zino kyova olaba bano abasajja kati ku buli guudo n'olufuluma e Kampala bamenya genda oyitukwata jinja balimu okumenya bizinesi z'abantu kuba baagala kiryalinga wonna balinawo amataka bonna ebyapa babifuna dda tebakiryalinga muluddewo ku lwewasibwa mwenno oba olina ekyapa batoyina kati bakiryalinga bukiryalinzi oba olina endagano batana bakiryalinga bukiryalinzi boche bakola so kati buli muntu yena gy'oli njagala okoze kamanyi ng'akoza n'owebbwa teri akwagala baleeta ba substitutes betuyita abazanyi abagenda okuyina mu bifo by'abazanyi abalala kati baleese abantu abayingira mu bifo byaffe nga bannansi babasaanyaawo. Do you copy that? Buli awagira omupiira ngo bayita substitute omumanyi muzanyi ayingira mu kifo ky'omulala nga akooye kati ba substitute baliwa. Abanyarwanda bakola ebitundu 45 ku buli 10 ku ba substitute nenga basinga ku substitute nga Baganda, Abasumali, Abaeritrea, Abaethiopia, Abadinka, Ababe South Sudan n'Abanyarwanda. Ngoyagala okumanya kyenjogera what tugenda ko mu matching division yonna ogituukemu ne mu Kampala Central wamu by indigenous almost baweddemu tebakyasobola kusula mu bitundu ebyo wadde okukolera mu business omulina okuvuga boda hoteli lodge restaurant ebisulo ebisulwamu n'ebintu ebirala kyetuyita substitution bakirenzingawo ba indigenous ne ba substitutingamu n'abantu abalala ekyo bakikola bulungi nnyo. Kino temwakimanya Museveni ng'akyogera amateeka agafuga ensi yonna naddala abanoonyi b'obubuddamu galikkirya. Museveni yakozesa amateeka ago okuleeta abantu bagenda okukozesa buli kimu kyayagala. Atali okutambulira kusibira ya menvu buli kimu nkikuwaako information ekyewulirire. Wulira kano byembadde gabye njagala owulire. At one time Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. However, our movement, political movement, which started as a student movement, akugambye at one time Uganda was the fourth country of exporters of refugees. Kanka kudiremo okawulire bulungi nnyo saagala ogende byosi byange. At one time Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. However, our bwakugamba nti Uganda yali ekwata kyakuna mu nsi yonna okufulumya abanoonyi b'obuddamu mu nsi yonna kuba ekigambo kiri export.
okujjako nga era nakozesa export oba import. Import kwe kuyingiza, export kwe kufulumya. Kati ye agambye nti Uganda was the fourth in exporting refugees. Who are those refugee kyabo abali batuuse okukwasa Uganda ekifo ekyokuna okubafulumya batwala ebweru wa Uganda. Refugee be baani abo? Soko, who are those refugees? Nkwadde second sasa tuwerowoze ku mwaka sinna kamalayo. So nkwadde mu dakiika second sasa tuwerowoze baani aba refugee kyabo. Ekigambo export mukimanyi kwe kudde bamaguziro bifulumya mu ggwanga nebisindika mu ggwanga ekyo bayita export. Import kye kikolwa ng'ojja ebintu by'amaguzi mu nsi endala biyingiza mu nsi yo. Kati yagambye export. Kitegedde akakoddiremu wano tukatandike muto. At one time Uganda was the fourth biggest exporter of refugees in the world. Yeah. However, our movement, political movement, which started as a student movement in the 1960s, and then it became a political military movement. We had time to analyze all this. These refugees are actually part of our own groups because the African population of 1.5 billion people is divided among just 4 groups. So when they run away, for us we don't see any big problem other than the logistics and the feeding them and all that. This is what really. But when they come, we give them security. Then we also don't insist on putting them in refugee ghettos. If they can move out and do business, have skills, and they percolate into the wider society. So if you go in the town here, in the city, it's full of people from Somalia, from Ethiopia, from Eritrea, from Congo. So this is part of our ideology. Agambe kyali kimu ku nteekateeka zaabwe. Naye abasinga obungi ebintu bino bibuusa amaaso. Mujja kumala bitegeera nga mufuuse enfuuzi mu nsi yammwe. Kitegedde bulungi nga mufuuse enfuuzi mu nsi yammwe nga bali placinze mu ngeri ewuma endala. Lwaki? Bw'ogamba nti Uganda yali yakuna ku exporting aba refugees mu nsi yonna. Ba refugees tebaba exporting. Refugees are not exported. No. Tebaba exporting aba refugees. Ekyo kikyamu. Ba refugees baba transferringa oba bakosa system yetteeka le bayita integration okuba settlinga babafunye obuddamu. So when you talk about exporting refugees nja kwongera kinoonyerezaako ndabe. Naye ate bwe nzijukira ennyo nga nzizza akatambi kange emabega, sisuubira during the Obote's regime, Amini's regime and others nti we had refugee camps in Uganda. Zaaliwo zaali zamwe particularly Banyarwanda, ate Abanyarwanda abo babeera basetolingibwa mu Uganda ne babeeramu. So nja kwongera kinoonyerezaako kubanga tekiri refugee exportingibwa transferringibwa ng'amaze okufuna ensi ey'okubiri oba ey'okusatu gy'aba atwaliddwamu ng'ensi eyo emusabye okubeerayo oba okugenda okutuulayo. So ekya export sikimanyi
era ne ba refugees ndoza basooka mu Uganda bali Banyarwanda era camps zammwe zikyaliyo nakati gye ziri naye era temu exportingibwa kubanga sisubirayo nsi yonna either Sudan, Kenya, Tanzania that Rwandis were sent there okuva Uganda mu camps. Bwemba serabidde sirowooza nti kubanga amateeka gafuga ba refugees babeera integrated oba ne batransferingibwa naye ate okutransferingibwa ebeera request ey'ensi ezo eziba zibasabye sirowooza nti bayita export. Sirowooza ye nga bw'akyogedde kati ye akozesa ekintu ekyo kubanga abantu bano abakozesa one abakozesa mu kulwana entalo ze ez'obuyeekera mu kubega okwokipayinga amataka g'abantu n'okumuyambako mu kaseera waba yeetagidde abalonzi okumuwa obululu. Nozo zezo sectors abakozesaamu bo n'abaleka ne baintegratinga ne bannayuganda mu bifo batalina kubeera. Ate n'amateeka gali clear nti munnansi yenna yabeera first choice yasookerwako omugwira tosobola kubeera ng'osinga munnansi rights kati mu Uganda atabagwira bayina more rights mu Uganda than the indigenous Ugandans. So ndowooza abasajja bano ekintu kino babyogera ebintu bino tubisaako amaaso nga tetubimaze byanalyzing n'ebintu bino babikola bakimanye kagendere ng'omukadde akogga kye bakola bakimanye fe bannayuganda ffe tunalagobera ebintu bino nabitegeera. So nja kwongera okunoonyeza ku statement z'omwami ono n'abalina more information abakwasaganya ku nsi ya refugee esimu yange ebeerako 24/7 nsaba mumpe more information about this Museveni's message kubanga yeetaaga clarification oba okwongera okunnyonnyola abantu bategeere ebigambo bino. Nyiza okuba nze nnyonnyola gye mbinnyonnyoddemu abantu bayinza obutabitegeera bulungi naye ate kyemmanyiiko nga yavuga nti aba refugees baba transferringa nga request evudde mu second country oba third country. So that's not what you call export. Under the integration law abantu bano basetolingibwa ne baintegratinga ne ba citizens ne on conditions ngera balina specific areas balina okubeera. So kati sitegeero no kyali ategeeza kuba katula Abanyarwanda bangi nnyo Abasomali bangi nnyo Abaethiopia bangi nnyo batandise n'okugula amataka batugula buli kimu ekye ate nga banaye banda indigenous babagoba ku mataka kati nebintu byesitegeera bulungi nnyo. Alright, ndowooza n'ebigambo ebyo saagala kusookako wano njala kusaba ekigambo kimu nga nfundikira vidiyo eno. Olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki. Uganda eri mu mbeera yakagendere ng'omukadde akogga. Gwe ataavayo kwogera ku nsonga z'olaba tofaayo kuyita mulalu oba oli musiru ng'oyogedde ku nsonga soka weewunye lwaki bw'oyogera ku kintu kyogeddeko kiruma nnyo omuntu nga si gw'oyogeddeko wabula ng'okyogedde ku Museveni n'enkola ye. Soka okyebuuza kati oba oli akubye nti oli musiru oba totegeera oli mugwagwa as long as nti oyogedde point eyo oba olwanirira nsi yo. Njala kubasaba mugende mu maaso n'okulwana ensi yammwe. Temulinayo nsi ndala. Togenda Kenya bakwe passport ye Kenya ofuuke muna Kenya. Togenda Tanzania bakufuule muna Kenya muna Tanzania. No, togenda kubanga tusobola kufuuka Munyarwanda, tusobola kufuuka mu Congo, tusobola kufuuka mu Sudan, tusobola kufuuka muna Kenya osigala oli muna Uganda. Bw'ona oleka ensi yegende nga tosobola girwanirira kitegeeza omala biseera. Njagala obbasaba buli omu kwata ky'olina osobole okulwanira ensi yo. Okulwanira ensi yo si musango. Olita kutiisatiisa n'akuvuma n'akuwumulaga nti anvumye no. Ekyo si kikulu kivumo tekimenya gumba. Obanga oyogera ensonga entuufu oli ne bwana akuwumulala kukola ky'oyagala oba n'akusibako amatu g'embuzi okuliisa engo tofaayo no. Babitwogerako dda babyogedde kati ago si makulu. As long as nti ojja delivering information etegeera njala nnyo ko bazabana ku social media bakoze omulimu guno. Mwebali nnyo mubalire ddala. Oyagala okutegeerera nti ekintu ky'okola kituufu. Kasito tandika okufuna threat okutiisibwatiisibwa kimanye nti kati wookutte weewo. Wabula bw'oba okola information nga tewali akutiisatiisa oba kukyusa bwongo bw'oli mu struggle manya tonnabeera qualified nti tonnabatuuka we baagala nkiddamu. Comrade ali eyo bw'oba oli ku social media ng'okola video nga tewalinde muntu yaze mu inbox y'okugamba nti gundi by'okola biveeko oba lwaki okola ekintu ekyo manya tonnatuuka ku system ebaluma. Ne bw'onootuuka ku system ebaluma ojja kufuna threats essimu ezikutiisatiisa okutandika okukuwemula okwogerera agagambo okuga nti tolina ky'oli kati bwe mba sirina kyendi oba onoonyaako ki. Era gwe byonjogera bikwatirako owange obwo kitegeeza buli lw'ofuna threat oba okutiisatiisa nti ove ku kyogera kitegeeza nti obakutte ku kinyusi
bo musumali gumu n'ogwetoza n'oguteeka mu nnyondo bwoti n'ogulekaawo nyina ogule gumusiiwula emyaka nga tomwezzeemu just omukute mukozi kitegeeza omukutte waluma kati gwe nga tonnatuuka ku sserera kutiisatiisa kugaa nti byeyogera kimanye nti tonnatuuka ku levo gye bakwa kamula omubisi ogugyemu ebisejja byonna gufuuke omubisi omusogolerewo ajja kumanya nti kati otuuse ku system nobanga byeyogera tebigatta kitegeeza tebagenda kugamba nti oli threat the moment you become critical or criticizing abasajja ku nsobi ze bakola